Anytime from now we shall be kicking off. In green is BEFA, Bugembe X International. In blue is BUSOGA Legends. Ogwekitalo kansubire nti gwenda wangala ne mukisaawe gubeemu ebigambo bikomye saawa eno kapiira ebigambo tubimaze saawa eno kapiira lillahi wa inna lillahi raji'un. So tujja abasabira shall have a moment of silence ekyatulese kiddaaba kitandika. Wano Lusimbi Chris ngendo mu misango mbakoba nti noole BEFA. It's a moment of bifaananyi.
Every player would like to say tension is rising high. Looking for let us cool down and play. Thank you so much. Thank you so much, BUSOGA legends. Thank you. Thank you, BUSOGA legends. Mwebale kulikaikana. Eranga kwena banulire abali mu green ni BEFA. Second edition, first edition,
Ndikubasaba nti second edition erijatandika twongere ku teams nga bwe dibaire tubaye teams mukaaga team dide mu bungi tusobole okunumirwa kubanga amaani gefe tugatola mu numbers. Ndikusaba nawe emyaka 35 bakuni team gyokola kiyo joininga tusobole okunumirwa ekintu kino. Let's do this the way before we expire. Tube kyakubonera ku eri abato basobole okutwegeraku era batwegombe. For the Kampala North for this league, I'll just say 2 words. Maybe there might be teams that are under maybe one BFA, so you can as well try to see if you can maybe structure that into 2 as you expand. But we are looking forward to partnering with you. Samara box one emberi wano nifa bali banda abitawa tachi ndala huyo webale wasambaira Aloye muyanga webale Gora tije Jayo baba dola giria jayo Ida bala ina bona Mwe Alonso Manika Mupiko ugundi. Aya nyola. Wasibira. Apige forward.
Busoga Legends. Mayeku Pius, CEO wa Jinja District Football Association, atera CEO wa Jinja Oldies League. Ensonga y'okutandikawo ekintu kino twali twagalira ddala abantu abagusambako ebeerenga fraternity oba avenue ey'okubeera nga baddemu babeere mu bantu balemerere okubeera eyo beerabirwe. Majorly objective yali yakubeera nti abantu beekuuma omubiri gyabwe nga miramu, okunetworkinga, okumanyagana mu gundi endala activities endala business n'ebirala n'okuinspiringa abaana abato. Ndi musambi wa Busoga Legends era nga ali musambi wa mupiira gumala eno tournament etuyambye nti okuba tuli wamu n'okumanya bannaffe twasambanga nabo okuva edda nedda, era tournament eri tugeredde bulungi tulw'ensonga nti tugezaako okulaba nga tupromotinga bato bannaffe. Ffe luli we twakulira nga twalabanga tiimu ezaaliwo zinayiro bani twegomba, so nkiwa this time kino kye tukoze nsuubira nti n'abato batuyigiddeko. Nganze omuwagizi wa BEFA, president wa Gentle Stars, tuli basanyufu nnyo BEFA okutwala ekikopo. Tiimu gye tututemu ekikopo erimu ba legend bangi. Ffe tiimu yaffe terinamu ko ba legend wadde naye ekikopo tukitutte, era tuli basanyufu nnyo, tuli basanyufu ddala. BEFA oye! Thank you so much. BEFA, thank you so much. Thank you so much. DJ Kwatamu Ibrahim from the bridge. Goalkeeper. Thank you so much. We had the top scorer of the tournament, Siku Crespo, Busoga Legends, with 17 goals. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Tournament ateri golo 17. It is really ekibadde banga Ladies and gentlemen, we are almost. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. 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 Thank you. Next. Kati kyemmanya eby'emidaali mugenda bikaayaniramu naye nange sirina kyakola byebyo. Mmwe munaamanya naye ffe tulina 25. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much and congratulations. Enomulala huyo bwegikwawo nga tofunye naye kagenda kagula oyambale. Thank you. Congratulations. Ali Magda. Congratulations. Moyanga. Javamanyi. Congratulations. Hey, Papa. Omubwati. Congratulations. Omuhongo. Naye omudaali n'agufuna. Congratulations. Coach Matumu. There he goes. Congratulations. Dongu Isaac. Naye najja n'afuna omudaali. Ekikopo ekinene kigenda
kwasibwa team captain wa BEFA champions Oldies League 2023. Congratulations. Tegeera bulungi tugezaako tubazaawa mu bantu omanyi depression esobola okutwala ng'oli eyo wekka naye obeera mu banno kikwanguyira so nyinawo ekyokulabirako nga muganda waffe Makoha Salifu Samanya bo be bamu ku bantu inspiring okukola ekibiina kino kyatandikibwa mu 2019 era n'ekigendo ekyo bakuŋŋaanya wamu wabula twalaba nti n'ekyo bakuŋŋaanya wamu tulinganga abakyakivinze ne tukyongeramuko oba ebirungo ebiralalala ne tugezaako okuba nti tuteekawo embeera esobozesa oyo eyagusambako okuba nti abaako n'okweterekerayo akasente mu kibiina kuba kyava kusamba ne twongeramu n'ekyokuba nti omuntu abaako n'akasente ke yeeterekerayo akasobola omuyambako obalyawo ng'atuuse mu bizibu eby'enjawulo oba byaba asuubira ofuna mu maaso eyo anti omanyi ebiseera ebisinga tusobola kupredictinga future era tugezezzaako bannaffe bazza mu mbeera waliwo abafudde naye nga twagezaako okubeerawo ku lwabwe abalwadde tugezaako bakyalira amalwaliro ag'enjawulo ne tubazzaamu essuubi era nga ekimu ku ebyo ebigendererwa ebya BEFA mwannyinaze ayogeddeko ku kyokuba nti twakivinze kyokuba nti twagezaako okuzaamu abo ab'emibiri eminene na buli kimu ya wenjogerera tukyakivinze waliwo omwami omu looza bamuyita Yusufu Bifa Mengo ffe twamukazaako lya maneja Yusufu oba omutunuulidde yajja muno ng'alina ekiro 115 naye wenjogerera alina ekiro 95 kitegeeza nti twakivinze ekigolo yaffe waliwo Faluku yali munene nnyo ng'alina kumpi ekiro 12 saawa eno alina ekiro 11 so tuba twakivinze golo yaffe bw'oba obatunuulidde saawa eno bannaffe abo abamu abaali ab'emibiri eminene nti banguyirwa embeera gye bakoleramu emirimu gyabwe era kati oba ng'ogezezzaako betegeeza ne mu saawa peesi bwe baatandikira nga bagoba omupiira nga twakatandika era kati olaba nti yeeyongeddeko bagobera ddala omupiira batulowooza nti kati basambi baaki bamupiira abatuukiridde so ng'ate nedda so nze nja kwebaseera n'abategesi ba tournament eno era ndowooza ndi omukubbo nti beebale kuvaayo ne balowooza ku ekyo nabo oba oliawo kuba era kituyambye nnyo ffe ng'abamu abeeno ekyokuba awamu ffe ng'abeeyogenda twali tumaze okituukiriza kati nga twetaaga okuba kati ne bannaffe abava mu bitundu ebirala so kyekyo yo kyeyavaayo nakyo tubeebaza olw'otegeka tournament ennungi ffe tusobodde ogiwangula nga BEFA era nga yeffe ba winners aba first edition tusuubira nti si eno tournament yokka gye twetabyemu twetaba mu tournament ya Bukedi bagiyita Bukedi Gala gwali mwezi gwa 2 tetwakola bulungi naye twayigamu bulungi era kyatuwa essomo ndowooza ekimu ku ebyo ebituyambye okuwangula edition eno ffe discipline wise ndowooza kyekimu ku ebyo byensuubira nti bituyambye okuwangula tournament eno ttiimu yaffe ebadde ne discipline ffe tukkiriza nti buli omu akola ensobi teri atuukiridde naye ensobi mugitereeza naki mugitereeza nakukaanya ensobi tegolola nsobi so ekyo tukyebaliza nti kituyambye n'abasambi baffe okuba nti badde beekuumira ku mutindo batraininga bafuna obudde obumala ne bawummula kyera oba obadde obalaba mu kisaawe wano nga basamba obadde olabira ddala abasambi abatuukanye oba oliawo n'okusambako mu ttiimu esukka mweno liigi eyaffe ey'abakulu